Gwanga. First things first, Doctor. Emabega kao, of course, weeks ndozanga bbiri emabega wabaddewo issues nyingi nnyo mu kibiina kyo ekyefudisi era obadde olabirwako emirundi mingi ovaayo okutegeeza oba okulambika nga musajja mukulu oba oliawo ku nsonga emu oba endala okweyuzaayiza okuli mu kibiina ekibiina ekyatunuulirwanga ekibiina ekimu kubiri ku opposition ebigundiivu bannayuganda juzi nali wano ku radio nga nkyaza n'abamu ku ba FDC bannakibiina abalimu n'abavamu nabaga nti banayi essuubi lye twalina mu kibiina kino ery'amaanyi omusingi gwe kyaliko okulabika kati nga kyekibutikidde amawulire of course naye nga mu byonna batunuulira emirandira ekirimu Dr. Besigye mpagi kwayimiridde n'ebirala kijja kitya okuba nga onakuwala ekibiina kye of course kyekirimu ensonga zino okusooka ddala Dr. ku muyaga oguli mu kibiina kiki ky'oyinza okwogerako ku mbeera eriwo Dr. mu kutwalira awamu? Kwebale nnyo abatuwuliriza njagala bwe muba bakutegeera bulungi ebigenda mu maaso mu kibiina ekya FDC olwaleero muba muyina okuddako emabega katono mutegeere engeri y'ebyobufuzi bitambuddemu mu ggwanga lino ebikwatagana n'ebibiina ebyobufuzi. Ebibiina bya bufuzi biina emirimu ebiri emikulu lwaki bizimbibwa. Mulimu ogusooka guba gwa kugatta endowooza z'abantu ku butya eggwanga bwe lisobola okutambuzibwamu. So abantu buli omu aba n'endowooza ya njawulo naye endowooza ezeefaanaanyiriza kuzigatta nti abalina endowooza bwe zityo bazitambuze zisobole kubanga ze zitambuza eggwanga. So gwe mulimu ogusooka ogwa ebibiina by'obufuzi ekitegeeza nkola ki eggwanga kwe lisaanidde kutambulira. Mulimu ogwokubiri kwe kutegeka abakulembeze okuvuganya mu kalulu nga bakulembeza enkola ezo enkola y'ekibiina kugitunda mu bantu abantu bagiwagire balonde abakulembeze b'ekibiina okutambuza enkola yaabwe mu ggwanga. So ebintu bibiri okusooka kufuna enkola, ekyokubiri kuginoonyeza akalulu abantu bagiwagire ebe nga yeekulembera eggwanga. Kati ampuliriza ddako emabega weebuuze Uganda mwaka guno 2023 tujja kubanga tujjaguza myaka 6 mugumu kuva Uganda bwefuna obwetwaze. Myaka 6 mugumu. Mu myaka egyo gyonna 6 mugumu tewabeerangawo omulundi n'ogumu bannayuganda lwe baali bakkaanyiza nti eno enkola gye twagala etukulembere era ne bagironda nebanga yeekulembera eggwanga. Oba bannayuganda bwe batuuka ne bagamba nti enkola eno tugikooye eveewo nevaawo. So mu myaka 6 mugumu egy'obukulu bw'eggwanga bonna tewabeerangawo free will. Bannayuganda tebasitulanga nkola ne bagiteeka mu buyinza oba ne bagiggyawo oba n'abakulembeze b'enkola ezo. So ekitegeeza ekyo bwe tubanga tetukitegedde bulungi tetujja kutegeera ekiri mu bibiina kubanga nakutegeeza nti ebibiina by'obufuzi ogwo gwe mulimu gwabyo okutegeka enkola n'okugisitula mu kalulu. Akalulu bwe kabanga sike kabadde katambuza ebyobufuzi mu Uganda sike kateekawo enkola sike kagijjawo kiki ekigiteekawo kiki ekigijjawo abawamba eggwanga n'amaanyi. So bukulembeze bwonna buleetebwa maanyi
bukulembeze bonna bugibwawo maanyi ga mundu. Kati olwo ebibiina bibaawa. So n'okugamba nti waliwo opposition, waliwo abali mu gavumenti, ebintu ebyo tubyeyambisa nga tetutegeera kye byandibadde bitegeeza, kubanga abayina opposition ne gavumenti, opposition ebbanga lyonna naye esobola kufuuka gavumenti ebanga eri gavumenti erindiridde naye okuyingira government in waiting. Eba gavumenti erindiridde era nga ennyonnyola abantu lwaki yesaanidde kubeera mu bukulembeze, naye abali mu gavumenti oba abantu si be babaleeta. Kati gwoba olindiridde oleetebwani mu bukulembeze? So abantu kye basaanidde kutegeera nti ebibiina by'obufuzi tewaliwo mbeera mu Uganda webitambulira nga bwe byandibadde bitambula. Bibiina bya bufuzi birina okuba nga bitambulira nga bwe njogedde ku ndowooza z'abantu ababitambuza bannannyini ndowooza ezo mu ngeri ya demokrasiya, nti abantu abangi kye baagadde kyekikola. Enkola eyo tesobola kukola nga mu ggwanga tewaliiwo mirembe, tewaliiwo enkola eya demokrasiya, tebisobola kukola. Era mujjukira emyaka egisinze obungi n'ebibiina byali tebikirizibwa n'okubeerawo n'akamu. Ni mu bukulembeze obuliwo olwaleero ebibiina by'obufuzi byamala emyaka 15 nga tebikirizibwa kukola. Kati bwe byakirizibwa okukola, byakirizibwa bitambuleko, naye si kubanga bivuganya n'ekibiina kya byabufuzi, kubanga ekiri mu gavumenti si kibiina kya byabufuzi ekya abantu, si ndowooza ya kibiina kya byabufuzi abantu gye basitula bateeke mu gavumenti, yaleetebwa mundu. So tuyina state ne NRM, si kibiina kya byabufuzi, NRM ye NRM state. Oba ovuganya ne state yennyini, poliisi ya NRM, amagye ga NRM, ebitongole ebikuumaddembe byonna bya NRM, ne bweba financial institutions za NRM. So kati ebibiina nebwankubadde byateebwa kuva 2005 nti bikole, tebiyina mbeera mwe bisobola okukolera ebibeezaawo. Kino kanyongere nkigaziyeemu. You see, Mwami Museveni enkola gye yazimba ate ye okusingako ku balala be yadda mu bigere byabwe, ye afunye ekiseera kinene n'atawamba bitongole bya gavumenti byokka, n'awamba n'ebyenfuna byonna. Mu Uganda olwaleero teri asobola kukola bizinesi etegeerekeka, teri asobola kukola ssente oba mu ngeri endala yonna etegeerekeka nga talina kakwate n'amaka ga Mwami Museveni. Tekiriiwo, tekisoboka. Abalina bizinesi wano mu Uganda wano tosobola kukola. So yensonga lwaki ate n'abaali nga abaali balinako embeera zonna ezabasobozesa okuba ne ssente ne baziggalaggalawo, abantu bonna basobole kubanga anaakola akantu konna aba akkirizibwa oyo awambye ebyobufuzi. Kankuwe example kyokulabirako. Wano abantu mu byalo basobola okuba bagagga mu bulimi nga balima emmwanyi nga bazigatta ne mu cooperative unions ezaaliwo, Masaka Cooperative Union, Wamala Cooperative Union, East Mengo, West Mengo Cooperative Union, nga zino zibafunira obutale obubafunira ssente eza waggulu
ate ne bye bakozesa ku sente eza wansi abantu ne basobola kugagawalira mu mwanyi. Ebibiina ebyo okubisaanyaawo kyali kya bugenderere. Okusooka n'okubisaanyaawo nga tebanabisaanyaawo nga tukyava mu nsiko. Emmwanyi ezisinga obungi mu bibiina by'obwegassi zonna zaggyibwamu ne zitasasulirwa. Ne bimenyamenyebwawo mu bugenderere kubanga bye byaleetanga abantu ab'enjawulo mu ggwanga okuba nabo nga balina ssente. So wabaddewo enkola ekwata ebyenfuna ne biba nga bitambuzibwa abantu balubato abantu abatono, ate n'enkola ey'okwavuwaza abantu abalala bonna. So kati ab'ebibiina ab'enzikiriza, ebibiina byabufuzi byandibadde biyimirizibwawo ababikkiririzaamu ab'enzikiriza eyo biringa enzikiriza mu ddiini. Abakkiriza be bayimirizaawo enzikiriza yaabwe n'ebyobufuzi bwe bityo byandibadde. Kati abakkiriza mu byabufuzi bonna baavu, teri asobola kuteeka ssente mu kutambuza ekibiina kye eky'ebyobufuzi. Njagala obuuze oba wa DP oba wa NUP oba nze mpage ndi muwagizi wa gundi, obuuze akiteeka mu ssente ne bwe ziba siringi omutwalo mu mwaka. Ate kadi ba members bagula doctor. Kadi nazo kati kadi ngeya FDC ya 10 siringi 10 omwaka. Naye n'abazigula tebakola ki? Tebaliwo. So ate tebayina. So olya taina za kikomando ajewo sente za kukuwa ez'okugula kadi ya kuteeka mu nsawo. Tatajja kuzikuwa. Ate si lwa butayagala naye lwa butasobola. So obwavu buleetedde ebibiina kubanga tebiina ngeri ki gye bisobola kweyimirizaawo. Si bibiina bya bufuzi byokka. Kukano Dr. Katonda nnyo kukano. Bw'oyogedde ku political environment mutya ebibiina mu byoperatingira. Ndowooza kino kyandibadde ne bwe yandibadde nga FDC eri mu buyinza. Of course mwandibadde nammwe temukkiriza temwalawinga opposition forces ate kuba maamira. No. Twandirowooza nti bayi chemistry w'ebyobufuzi byonna gavumenti yonna eba eri mu buyinza. So ekyo kyengendo tekiba kiri gy'oli okukkiriza obutakkiriza. Kyekiri kye nakugambye nti abantu tebalina buyinza kuba bakulembera. Kubanga nga bino byonna byenjogerako ebyokwavuwaza abantu, ebyokukola ki, ebyokubba esente z'eggwanga, etterekero ly'essente lyonna ne likkalira nga babba, nga tubalaba tubamanyi naye nga tolina kyakukola ki kyakukola. Ekyo awo we wali obuzibu. Buli bwe nakugambye nti kuva Uganda lwefuna obwetwaze teri bukulembeze bwe twali tusobodde okugjawo ngaffe nga bannayuganda oba okuleetawo. So oliba obanga tumuyinaako buyinza yajja kukola ekyayagala. Olutalo lwe tulwana olwaliro era kyembadde nzijjako nti enkola y'ebibiina kati si yakuvuganya buvuganya kubanga kye bavuganyiza tekiriiwo. Ovuganya ng'abantu ogamba basalewo bakuwa obuyinza, tebabuyina. Abantu tebalina buyinza bwakuwa. Ate amanyi agali mu bantu ge batugamba anti ge gataliiyo, kiri ku lupapula naye okimanyi nti amaanyi mu bantu tegakola ki tegaliiyo. Banabo esente zonna zino laba abana abakabba amabaati. Eggwanga lyonna ne kuba enduulu nga babalaba omwa agayina ne ku nyumba ye minisita yagaseresa ne ku nyumba ye wegali mu makage akyali mu office. Bamukutte mubbi akyali mu office n'abalala bonna. Ni gavumenti yonna kumpi buli omu olaba nti ono era ndowooza ensonga lwaki tebaali tebasobola kubakwatako. Vice President mubbi, Prime Minister mubbi, Speaker wa Parliament mubbi. Naye nga tetulina kyakubakolera. Abavubuka waliwo abavubuka abeekalakaasa
olwa ababbi b'amabaati okutagazzaayo simanyi oba bavudde n'eruzira bo babasiba ndowooza bakyali n'eruzira abaali boogera ku babbi aboogera ku babbi be bafuna ebizibu so enkola eyo gye njagala abantu bategeere enkola etakkiriza abantu kuba n'eddoboozi enkola etakkiriza abantu okuba ne ssente so ebibiina ne bw'obizimba ng'abantu tebalina ssente ezibitambuza ate ebyobufuzi ne babizimbiramu okutambuzibwa ssente commercialization ya politics akalulu kati mu Uganda kalinga katale ng'osuubulira teri kyosobola kukola mu byabufuzi nga tofulumiza ssente okwewandiisa kwokka obeere candidate ssente nyingi oba onoogenda mu palamenti weetaaga obukadde 3 luli gyali mitwalo 2 bukadde 3 just kwewandiisa kati obukadde 3 munnayuganda ne bw'abanga asomye ayina ebisaanyizo byonna obukadde 3 anaabujjawa walabye wano abasawo bannanga abasawo abamaze ebbanga nga beekalakaasa baganye okubawa we bakolera kati mubakaanyiza musawo bagenda kumuwa kakadde kamu kwanasasula ennyumba kwanaalya emmere kwanaatambulira kwanaakola ki kati omusawo bw'abanga tasobola ye kennyini okwesasulira ssente ezimuwandiisa avuganye nga dokita ate omuntu omulala abasomesa busente musomesa naye nga yeetaaga obukadde 3 kwewandiisa tanayingira mu kukola ebirala kukuba bipande simanyi kukola kampeyini biki ebyo tanabiyingiramu bukadde so ssente ezeetaagisibwa kutambuza ebyobufuzi bakikolera mu bugenderere bakifuule kya buguzi bwa waggulu nnyo so okusooka teri ayina ssente ekyokubiri kuyingira byabufuzi ssente nyingi ekitegeeza ayina ssente yafuga ebyobufuzi kubanga anayingira byabufuzi yenna ajja kwetaaga ssente nyingi n'okuparating bibiina ssente kati so yensonga lwaki njagala abatuuliriza bategeere nti ekiri mu FDC tekyewuunyisa era kijja kuba mu bibiina byonna lutalo lwa ssente kubanga ebyobufuzi bya ssente zonna ziri mu maka ga mwami Museveni yazifuga so anayingira byabufuzi ajja kukolagana ne mwami Museveni butereevu oba nga munkukutu yajja kukolagana ne mwami Museveni kujjako ng'ebibiina by'obufuzi bitegedde nti omulimu gwabyo si kuvuganyiza bifo wabula kununula ggwanga okusooka era awo wenfuna obutakaanya n'abamu mu kibiina kyaffe ekya FDC nze nali nvuganya ku kifo ky'obwa president 2021 kibiina bwe kyatondebwawo mu 2024 ng'eggwako nze nasooka okuba candidate w'ekibiina era nenvuganya mu kiseera ekyo 2026 nenvuganya 2011 naye nali navuganyako n'ebibiina nga tebinateebwa 21 we twatuukira 2011 nze ng'eyali avuganyiza emirundi 3 nali nkakasizza bintu 2 ebikulu ekisooka nti obuyinza bwonna mu ggwanga lino tebuli mu parliament tebuli mu local government tebuli mu urban authorities buyinza bwonna buli mu ntebe ya president so abavuganya kugenda mu parliament yes bafuna ebifo mu government naye tebafuna buyinza
bovuganya nofu walaba wano mwami Museveni ng'agamba omulodi w'ekibuga Kampala capital city namugamba nti oyo mulodi agamba nti naye ayina tayina buyinza twayiwamu amazi ayambala bikufuru byokka yo balodi bikufuru ate ge mazima ayambala bikufuru kubanga obuyinza yateekayo ababutambuza yabutambuza buli mu office ya president ya taking over capital city authority mu mateeka eri wansi wa president kati so meya era abeerawo n'enkufulu mu bulagoda so tewali buyinza mu local government mu urban authority mu parliament buyinza bonna buli mu maka ga mwami Museveni. Dr. Katonje njagala okuddako ko wali awuliza kitegeere bulungi ekyokubeera nti ebyobufuzi biri commercialized nsimbi zezeetaagibwa buli wamu Munnayuganda ategeere nti nsimbi zezitawanya FDC in your own words nsimbi zezitawanya FDC zezitawanya eggwanga lyonna nga na FDC mweri zezitawanya eddiini zaffe abakulembeze b'amadiini zezibatawanya kubanga abandi badde bayimirizaawo enzikiriza tebalina busobozi so bw'obanga onozimba esinzizo oyina kugenda ku ewannannyini sente yanakuwa etofaali bw'obanga onootambuza ekibiina oyina okugenda wannannyini sente otambuze ekibiina kyo bw'obanga kyonookola kyonna olina okukolagana n'oli so si kya bibiina byokka kuwamba eggwanga kyekitegeeza kubanga okuwamba eggwanga era ezino z'ensonga enkulu ze nandyagadde abatuuliriza bateekeko essira mu kifo ky'okutunuulira sente mmeka ezajja mu FDC enkola yennyini eyo ey'okuwamba eggwanga gye tulina okuteekako essira mu kutegeera bw'owamba eggwanga owamba bintu bina ebikulu nga mwami Museveni bye yawamba ekisooka bugagga bw'eggwanga buwambibwa ekyo kitugambye ekyokubiri kusalirawo eggwanga kiwambibwa awambye gwosalirawo eggwanga kino kijja kuba bwe kiti kino kijja kuba bwe kiti ekyokusatu gwayina obuvunaanyizibwa bwonna gwayina obuyinza bwonna okussa mu nkola ebisaliddwawo byosazeewo binasibwa bitya mu nkola gw'olina obuyinza obwo ekyokuna gwolamula eggwanga kati mu nkola eya demokrasiya obuyinza buno bwonna bwandibadde mu bantu obw'obugagga ng'abantu obugagga bwabwe bwe babukuuma obw'okusalirawo eggwanga obw'okussa mu nkola bye basazeewo n'obw'okulamula eggwanga bwonna bwandibadde mu bantu era abantu ne babutegekera ngeri ki gye bunaatambuzibwamu era mu nkola eya demokrasiya bategeka nti obuyinza obw'obugagga n'obw'okusalawo obwo bajja kubwesigaliza mu nkola eza demokrasiya zonna obuyinza ku bugagga n'okusalawo abantu be babwesigaliza naye kubanga bonna tebasobola kutuula ne basalawo banoonyamu mu bo abanaabakiikirira kubasalirawo ye parliament so parliament yensonga lwaki kyekyandibadde ekitebe ekisinga obukulu mu ggwanga kubanga mwemukuŋŋaanyiziddwa obuyinza bwonna obw'abantu era nga parliament yandibadde esalawo ku by'obugagga ne ebirala byonna ebisalibwawo mu ggwanga obwo obuyinza bwe nkubuulira nti tebuliiyo mu parliament oli yabuwamba yabukozesa obwokubiri bwandibadde bwakussa mu nkola obwo bwe bwa executive abantu bandibadde banoonya balonda abakozi be bawa abanasa mu nkola bo bye basazeewo bwe bwa executive obwo nabwo of course
ono ye chief executive obwe bwandibadde nabo bwe singa alondebwa bwandibadde bubwe singa tebwatabuwamba buwambi obwokusatu bwandibadde bwakulamula obwokuna bwandibadde bwakulamula ggwanga obwandibadde mu sigeddamuzi sigeddamuzi obuyinza obwo nabwo tebukola ki tebuliiyo era ebitongole ebyo byonna lwe bigezaako oluusi okulaga nti nabyo byandibadde n'obuyinza obwo ekibituuseeko mukimanyi ng'amagye gabiyingira n'okubakuba bakakkane bakkirize nti nabo bajja kwambala kufuru omutali buyinza so abali mu parliament bambadde bikufuru bameeya bambadde bikufuru dolo mulamuzi w'okuntikko ayambadde bikufuru talamula so kati so awo wenkutegeezezza nti ebibiina bya bufuzi oba ebintu ebirala byonna n'ebibiina ebyanakyewa ne bweba media bannamawulire wiikendi ewedde ndowooza mwawulidde nga balangirira nti abannamawulire ekitongole kya gavumenti ekyamawulire kyekinasalawo ani gwe kinaawa bizinesi ani gwe kinaawa bizinesi mu bannamawulire so ye kennyini era yalina okusalawo anaaba mu bizinesi y'abamawulire ayina okukkiriziganya ayina okutuuka gyali alyoke akole so eyo yembeera etakkiririza bibiina bya bufuzi okubanga bitambula mu ngeri gye bitambulamu. Okay. Doctor, njagala tugende mu perspective ennene y'eggwanga naye before that mbanjala okujalinga eno naddala ekirungi nti oli wano ku radio ku nsonga ya FDC basically wabaddewo naddala bannakibiina nga baga nti yes obuzibu obutugambye obw'ensimbi obuli general picture y'eggwanga ebitawanyo ebyobufuzi everywhere now bagenda Dr. Besigye naye kizibu nga ku kibiina kyo wennyini omusajja aganya okuva ku Sengejjero omusajja ataddewo power center katonga gyali ate tulina najja nankumbi ataadumira eno ataadumira eri ebibuuzo bingi nnyo Dr. Wantu awo nze bwana Nnyombi siina mutawaana gwonna gwakuba kizibu bwe mbeera kizibu tekiyina buzibu kubanga bw'oba oli kizibu nsaanidde kubeera kizibu eri ebyo byesikkaanya nabyo nsaanye kubeera kizibu gye biri ekyogamba so siina mutawaana nakubeera kizibu nze okusooka abamu bagamba oyina influence mu kibiina kati kibi kikuba ne influence oyina omukono omwekusifu omwekusifu you see laba invisible hand you see FDC invisible hand etambule njitambuza naki kubanga influence waliwo influence gye bayita due influence kitegeeza bw'oba oli mukwano gwange nsobola okukyusa ku ndowooza yo nga nkulaga eyange so mba nina influence gy'oli nenkukyusa mu ndowooza yo naawe osobola okukola kyekimu gyendi ku nsonga endala eyo ye influence era nungi ekirizibwa nti abantu bonna tu influencingane osobole bw'oba oyinakyo ekikuyambye ekyomanyi kiyambe n'omulala ekyo tekiyina buzibu bad influence or undue influence yeeyo ekozesa amakubo agatali ga bwenkanya geza nga okujja n'engamba nti nkumanyiiko kino bw'otookola ekyenjagala nja kukifulumya blackmail kati nose neweesanga nga kubanga toyagala kifulume n'okola kyenkola ki kyenjagala
eyo is undue influence oba kukozesa eryanyi nengamba bw'otookole kino nja kukusiba nja kukusiba nja kutulugunya nja kutta nja kutiisatiisa omuntu n'akola kyoyagala eyo undue influence oba okugulirira kubanga manyi nti oyina ebizibu abaana balemedde waka tebagenze ku ssomero mukyala ali lubuto toyina za kumujjanjaba kati nenzija nengamba nti nsobola okukuyamba owaayi naye oyina kusooka okole kino so ate kubanga tiwandyagadde kukikola naye olw'embeera n'okikola eyo undue influence era byetulwana ne gavumenti kubanga ekozesa lyanyi ekozesa kutiisatiisa ekozesa kugulirira ekozesa ebyo byonna kulimba n'okukontrolinga media ne bakola propaganda nga balimba ebyo byetulwana nabyo so singa wabaawo agamba nti Besigye ono ku kibiina FDC akiinako undue influence omukono ogwo gwogambye omwekusifu nti omukono ogwo gutambuza ebitakkirizibwa kutambuzibwa mu nkolagana y'abantu gugulirira nti ngenda mu pate nengulirira abakulembeze bakole ebyenjagala oba nentiisatiisa nti nina amaanyi agatiisatiisa omuntu n'akola kyenjagala oba ebintu byefaananyirizako bwe bityo singa oli agamba nti ekyo kyenkola ekyo kiba kibi nnyo ate kiba kyakuvumirira ekyo tokikola sinaba kuwulira yagamba nti waliwo gwe nagulirira sinaba kuwulira yagamba nti waliwo gwe natiisatiisa mu ngeri bweti oba eti akole ekyenjagala so oli bw'aba agamba bugambi nti abantu ono bamukkiririzaamu tebagoberera byakola ekyo tekirina mutawaana sikirabaamu mutawaana byenjogera nga kati byenjogera oli asobola okukaanya nabyo asobola obutakola ki obutakaanya nabyo kati oli bw'aba nga akaanyiza nabyo musango guba gwange n'agamba ono byayogera byebyo mbiwagira omusango teguba gwange mu mbeera bweti dokita so abamu waliwo nti pate president ali eri power Dr. Besigye ali katonga ababaka bali katonga abaka bandi badde batambulira emabega w'ekibiina so nembwesanga waliwo ng'ekibaleese katonga kiki Dr. Besigye ngamba gulidde ngamba waliriza nga ng'ekibaleese kiki ate ekibiina kiri eri mu byowulira olwo owulira nti nze nkola ki okubasikiriza ekatonga ne batagenda ekitebe kyabwe gye kikola ki gye kiri ekyo wewandibadde okutegeera oba waliwo ekikyamu kyenkola oba tekiriiwo so kati naye ku nsonga eyo ngeri gy'ogireese kanyongere nayo okuginyonnyola katonga kyetegeeza okusooka nga bwe nkugambye nze nasooka okukulembera ekibiina kya FDC nenkikulemberera emyaka 7 kuva 2005 nenkita nenta obukulembeze 2012 kuva 2012 okutuuka leero waliwo myaka 11 so ekitegeeza mbadde wabweru w'okukulembera ekibiina banga ddene nnyo okusinga lyenakola ki lyenakikulemberera ate n'abakulembeze abakikulembedde bakyuse bwe navaawo gye n'omugisha muntu nansikira ate gye n'omugisha muntu nasikirwa Patrick Oboya Muliat kati ono aliwo naye ekyandeetera okuva mu bukulembeze 2012 kulekulira ebbanga lyange lyali likyagenda nnyo kyali kyenakoonyeeko ekyokutegeera bwe tumala akalulu ka 2011 nagambye navuganya
26 ne 211 nga mvuganyiza mu flag ya FDC 211 kugambye nti nakakasa nti eggwanga lyonna n'obuyinza bwawambibwa mwami Museveni kyenakakasa nti wonna buli mu maka ga mwami Museveni nti n'olwekyo ebitongole byonna ebya gavumenti biwambe byonna nga n'ekyamagye kyenalimu ekyakozesebwa okuwamba eggwanga okusooka nakyo nga kyawambibwa nga niye kiwamba era mwami Museveni yawamba nejje kitegeeza yewamba siye yalijje jiri aliwo twali bannamagye era nga nejje nga lirina entambuza yalyo lirina ebitebe ebiritambuza lirina kamanda lirina ki lirina amateeka agalitambuza n'aliwamba era kumanye ejje liri mu buwambe bwa famire yensonga lwaki mu magye waliwo alikulira waliwo akulira amagye gonna ag'okutaka ag'omu bbanga ag'okunyanja waliwo agakulira bamuyita chief of defense forces simanyi oba erinnya lyolimanyi ngwe nga munnamawulire yani nosekerera kubanga balimanyi ndowooza batono naye mwali chief of defense forces yandibadde muntu wa nkizo nnyo yakulira amagye gonna ag'okuttaka ag'omu bbanga wa kati mutabani wa Museveni mwami Muhoozi azze ng'amenya amateeka mu lwatu ag'amagye wawulira ne kitaawe yatuuka ku kwetonda ku bikolwa bye naye amagye agandibadde gamuduumira gamukulira tegasitulanga ddoboozi n'omulundi nagumu gamba nti gwe ebyokola ki so amagye kyenva nkugamba nti nago gawambibwa tegaliiyo so ekyo bwemala okukitegeera 211 nti ddala ddala tuli mu ggwanga eriwambe eriwedde emirimu ndenkakasa nti n'olwekyo ebitongole byonna oba biwambe ebyobugagga oba biwambe tewali kalulu akagenda kutujja mu buwambe tewali kalulu akagenda kutujja mu 2011 wakkiriza nti tewakyaliwo obusobozi bwonna bujja Museveni obwakalulu bannayuganda bakawuliddeawo 211 era bwe ntyo otubuulira lwaki wali kulira ng'ekisaanyizo kyaliko era bwe ntyo nentegeeza bannange be nali nabo mu kibiina nti mumanyi eno kyendabye kubanga nze mbadde mu lwokaano kino kyenkakasizza era nembanyonyola ne lwaki nkikakasizza mwagamba n'olwekyo ekibiina kyaffe kirina okukyusa ekigendererwa neneetegeka kyetusobola okufunamu ekigendererwa ekyo kubanga tubadde n'ekigendererwa ekyokuvuganya n'ebibiina byonna abantu batuwagire endowooza zaffe zibenga zezifuga gamba ekyo tekiriyo ebibiina ebirala byetulowooza nti tuvuganya nabyo biwambe biri mu buwambe ng'ekyaffe so tuvuganya n'abawambe abalala era twelowooza nti tuvuganya neyatuwamba ekitasoboka so n'olwekyo omulimu gwaffe gulina okukyuka gube gwakwenunula okusooka mu buwambe kuva mu buwambe bwe tumala okwenunula tulyoke tusobole kuba n'eddembe erivuganya so mission yalina kukyuka ebe liberation eve ku competition
era bwe tubanga bakulwana twenunule tulina kuba nenetegeka ey'omunda mu ffe etafaanana neyo ey'okuvuganya buvuganya. Organization ngeri ki gye twetegekamu erina okuba ya njawulo kubanga kati ogenda oli mu lutalo lwakwenunula olina okwetegeka ng'ow'olutalo singa wakuvuganya ebya bulijjo. Banange ne balemererwa kukitegeera oba nga balina entegeera endala nga balina entegeera endala ne tutakaanya. Okay. Ngamba ffe tulowooza nti bikyasoboka biki bagamba ko kale nno nze ndowooza mu nte nsobole okugezaako okuzimba kyendaba ekisobola okukola ekyo kyenjogera kubanga bwe tubanga tuli bakwenunula kitegeeza nti buli omu yenna ali mu buwambe alina okukwatira awamu kwerwanako kuva ku buwambe obwo. Tetusobola kubanga ate abali mu buwambe buli omu akola kike ono adde eno atulina ffenna okutunuuliza amaaso gaffe ne ebitonotono bye tulina byonna tubyolekeze oyo atuwambye. So ebibiina by'obufuzi birina okukolera awamu. Kangende nze ngezeeko okukola ekyo ye Katonga. So 2012 ndekulira Katonga kwensinziira okutandika okukunga n'okunyonyola ensonga zino eri bannaffe bonna kwe kutondawo ekisinde ekyayitibwa Activists for Change oba mu bufunze kye twayitanga A4C Activists for Change. Mu kiseera ekyo twalina mukulembeze omu yekka eyali amanyiddwa gwe twali tulonze nga ye mwogezi waffe yali owekitiibwa Mathias Mpuuga olwaleero akola nga leader of opposition mu parliament. Kiseera ekyo yali wa DP naye nga yatwogerera ffenna mu A4C. Kiri kye nakugambye nti kye twali tugezaako okukola kulaba nti buli omu yenna ategedde nti muwambe twekuŋŋaanye ffenna tukole pulaani emu ey'okutujja mu buwambe. So Katonga bwetyo bwetambudde. Katonga si ya FDC, Katonga y'abalwanyi bonna ab'endowooza zonna naye abategedde nti bawambe kujja ne twekolamu omulimu ogw'okwenunula. So nkugambye nti eno mu kibiina mwasigalamu endowooza abakkiriza nti basobola okujjako omukulu nga busakalulu nakino baali tebakiwaka bagamba nti kale kola bakuta kola ebyo naffe katukole bino katusigale nga tukola bye tulina okukola. So kyendabye ekireese ebizibu mu bibiina ekyaffe n'ebirala kyekyo ekyokusigala ng'ebibiina birowooza nti bivuganya n'abiwambye okufuna obuyinza era netegeka munda mu byo nesigala ng'efaanana n'eyebibiina ebyo ebyandibadde nga bivuganyiza mu nkola eya demokrasiya. Ate n'okugatako kiri kyenkutegeezezza pulaani eya mwami Museveni ey'okwavuwaza eggwanga nga n'ebibiina bino ne mu kuvuganya kwe byagala okuvuganyamu nga tebiina kibitambuza. So
yensonga lwaki safuna ku surprise okulaba nga ekibiina kyaffe kifunye obuzibu bwe kifunye kubanga kyava ku bintu bibiri ndowooza 2016 newankubadde nkutegeezeza nti 2011 nasalawo nti eggwanga liri mu buwambe akalulu tekajja kutununula naye 2016 nenziramu nenkomawo mu kalulu anti bannayuganda kyebambuuza wano nti dokita agamba kalulu tekasobola kujjako omusajja naye abadde avuganya anti nakugambye nali nvuganya ekyo nakituukako 2011 so navuganyayo omulundi omulala ng'amaze kukola ki ng'amaze kukitegeera nti akalulu tekajja kutujja mu buwambe navuganyayo omulundi omulala gumu era nagwo waliwo ensonga ezaali nga za nkizo ezandeetera okudda mu nvuganye nali saagala era bagenda n'okwewandiisa nali wabweru naye ne wajjawo ensonga jjukira mu kiseera ekyo wali wazeewo ne ba amama mbabazi wazeewo n'ebintu ebirala abantu abamu bye baali tebategeera bulungi kwe kujja kwe ku banange era bankolako nnyo campaign ey'okubanga enkomyawo tusobole okuyita mu kiseera ekyo naye era mu campaign eya 2016 omuntu yenna eyampuliriza message yange yali njawufu nnyo ku ndala zonna ze twali tutambuza 2016 natambula Uganda yonna nga ntegeeza abantu nti tebalina kalulu era sizze kubasaba kalulu ateke wetabyemu naye najja nakakozesa kutegeeza abantu nti tebalina ki temuyina kalulu sizze wano kubasaba kalulu kubanga temukayina yes nzize kubasaba nti tulwane tufune akalulu ako tufune eddoboozi temuyina ddoboozi nze kubasaba twekolemu omulimu tulwane tufune eddoboozi eryo era 2016 kyetwagezaako okuzimba ekikulu yali nkola gye twayita power 10 abantu nti beekolemu obubinja bw'abantu 10 tube n'empuliziganya mu bantu baffe abo obubinja bwaffe obwo tusobole okuteekawo embeera endala gwe gwali mulamwa gwa 2016 ne bwe nagenda okwewandiisa enamboole nategeeza n'abawandiisa nti sizze wano kubanga mbakiririzaamu sibakiririzaamu naye njagala okuyita wano ngende nkola ebirala in fact oluvannyuma Kigondo Badiru Kigondo yali Haji Badiru Kigondo yali wakachoka byokulonda chairman yagamba nti nga ndokuvoya tukyavoya nti yali nsobe kutuwandiisa tusobole kuvuganya so mbadde nkutegeeza nti 2016 bwe yaggwa n'ebyayitamu byonna 2016 by the way ne message yange eyo egamba abantu tulina okulwana n'okuzimba eyo power 10 yaleetawo kinene kubanga okusooka mu byafaayo bya Uganda abantu bwe bamala okukitegeera nti bo be balina okwerwanako netoloola Uganda yonna ng'abantu be bampa ssente wonna we twagenda abantu nga n'abakadde naki ow'ebitaano ow'ekikumi ow'omutwalo nga baleeta ssente tulwane kubanga baali bakitegedde Mwami Museveni eri atambula agaba eno ntambula bampa kubanga baali bategedde ekigenda mu maaso so bwe tuva mu 2016 n'engeri gye byayitamu mukimanyi nawangula nakati n'okutuusa leero bwino alaga nti nawangula nkyamwina
bwino mwina yensonga lwaki twerangirira era ne banteekako omusango gwa kulya mu nsolo kwe olw'okwerangirira ne bantwala ekalamoja biki naye mu kooti we bantuusiza mu kooti bwino omuterekerani dokita we bantuusiza mu kooti wabyafaayo we bantuusiza mu kooti era nabuulira kooti nti kituufu nze neerangirira kubanga nawangula munzikirize kobbo mbawe bwino wange lwaki nawangula bone bagamba batya dokita ate gwawulirwa tegwaddamu kuwulirwa naawe notereka bwino wo nentereka bwino wange bagujjayo kimpooze ng'akalulu akabiri mugumu kamaze okugwa nakisoma mu mawulire nti omusango ogwa treason bagujjeeyo kubanga bakimanya nti waliwo obulabe kati obubatuuseeko bali balowooza nti nsaaga bwino simuyina simanyi naye ndowooza bagenda okukakasa nti ono bwino asobola okufuluma ate kati bitabule kyetubadde tukoze so naye okuva olwo 2016 nentegeeza ab'ekibiina nti muleme ate kulowooza kubanga 2016 nakomawo nti nja kudda sidde 21 nakola olukuŋŋaana lwakutegeeza ekibiina just that mu 2018 nimbagamba sijja kudda mutegeke candidate omulala nga bukyali kyebatakola 2020 etuuka era bakomawo gyendi okimanyi tetuyina candidate era twagala ojje engamba nti ate abalaganye nababuulira dda tulina okufuna candidate sijja kudda senetwane babeerawo bambeerako ebbanga ddene nga gutuyagala era nga nkikakasizza nze mu mutima gwange sijja era nabo mba nga mbategeeza nakugambye nabategeeza 2018 kati oluvannyuma ne bagamba kale nno tunoonyeze sente ezinaakola akalulu ngamba ekyo nsobola okugezaako naye kizibu kubanga anoonya sente y'akalulu ayina kuginoonyeza candidate bw'obanga tolina candidate gw'otunda abantu tebasobola kuwa abantu bawa sente nga waliwo candidate era nga baagala ne candidate ategeere nti bamuyambyeko kubanga oba oliawo candidate naye bw'alituuka asobola naye kubaako byabayamba so baali nga okunoonya sente nga tewali candidate nga kizibu era nembabuulira nti kizibu naye tugezeeko ekyokulala ekyaliwo mu 2021 jjukira kati waali wasituseewo ne ekibiina ekya nuupu ate nakyo nga kiyina kiyina ebbugumu so kati teyali main opposition party yokka waliwo n'endala nuupu emeruse so kati bano bannaffe nembagamba kubanga era entegeero eyange yali yakugamba ekigendererwa kyaffe kiri kimu kununula nsi si kuvuganya wakati wa DP wa FDC ne nuupu ffenna tulina okuba n'ekigendererwa ekyokununula ensi so negezaako okubuulira bannaffe bwe tunaaba nabakufuna sente n'okunoonya sente tuteekewo enkolagana y'ebibiina bino awagira alabe nti yes bwe tugatta amaanyi gano tusobola okuba nekyetufunamu kiwalirize n'abantu okuba ne morale tuwa sente ezitambuza campaign ezo nenga tebaagala kuwulira kubanga ekyokwegatta kino wali mpagi mukyo nnyo kuba abantu ate batunuule baga nti dokita y'omu kubalemesa because people expected nti olw'omuyaga ogwaliwo dokita yandiga nti ffenna tulayininga emabega wa Kyagulanyi tutambuze naye tokikola bwotyo so era you know okuzimba ebyobufuzi byetaaga obwegendereza bw'amaanyi so tosobola kugamba nti ndagidde kigende bwe kiti
naye nalinze nga mbuulirira abaffe tuteekewo enkolagana esobozesa ayagala abaagala enkyukakyuka mu ggwanga okutegeera nti amaanyi gano getugatta gasobola kigasobozesa okubaako wetutuuka mu kifo ky'okubanga balabika ng'ate abavuganya FDC ne NUP tuvuganya tulwana kati omuntu tafuna ekimusikiriza abawe ssente ng'alaba mu mbeera eyo temujja kununula ki ggwanga. Abantu baffe ne batakitegeera era ndowooza owulira ne mu bigenda mu maaso olwaleero gwe musango ogumu gwe nnina nali njagala kutunda FDC nakati bagamba njagala kutunda FDC mu NUP. Ate jjukira NUP mu kutondebwawo kwayo n'okukula kwayo yakula nga gwekuba okusinga byonna yalinze. Yes. Bali bakuba gwe. Bakulanga ki? Anti tegeera you see. Tumanyi nti bandumbako ne kunumba butereevu ku Bulange walinga ngenze ku CBS physically baga nti wai va mu kisaawe. So nali siri mu kisaawe era you see ebibiina bino byonna tulina okutegeera abagoberera ebyobufuzi balina okutegeera nti ebibiina bino byonna olwakiri kyenjogeddeko nti tetunategeera kyetulwana nakyo n'engeri gye tulina okulwana nakyo ne kituleetera enneetegeka ey'enjawulo ku gye twetegekamu kati. Kyangu nnyo Mwami Museveni okuyingira ebibiina bino byonna n'ayingizamu ba operativu be n'ekigendererwa kye. So ye ayina ebigendererwa mu byabufuzi kati bino byonna ne ssente kyaziteekeramu bigendererwa bibiri byokka ebikulu. Ekisooka ebibiina tebyegatta. Ekyo takyagala. Of course takyagalira ddala. So ayina okuteekamu embeera wakati mu bibiina eraba nti ebibiina ebyo tebikola ki tebyegatta. Amaanyi gano tegeegattira ku ye kumukuba. Ekyokubiri kyekiri ekyokuteekawo embeera wabweru w'akalulu ekyokumulwanyisa wabweru w'akalulu kyetuyita defiance oba okuguguba kweyawula ku nkola z'eni mu ngeri zonna. Ekyo era kyekyokubiri kyagezaako mu buli ngeri zonna kulwanyisa era y'ensonga lwaki mbadde mu mbeera eyo target y'amaanyi buli gwawa ssente kubanga nze nsinza okutambuza enkola eyo ey'okuguguba. So buli gwawa ssente target omwe alina okukubibwa ye Besigye. Kati so mu NUP bw'ebanga etandika ba operative ba Museveni baalimu bayitirivu nakati bakyalimu nga bali mu FDC. So obamanyi abamu abalala sibamanyi naye abamu tubamanyi nga mukola nabo. So NUP nayo yatandika ng'ekubanze n'ekyo ekigamba twakoowa banansiko bonna kyekimu campaign oyo yenna ye campaign ya Mwami Museveni naye nga yali agiyisa mu NUP omuntu just operative n'ateekawo kakofiira ka redi n'atandika kukuba. Kati abatategeera nabo abali eno bwe bawulira oli ng'akuba nabo nga bazzaayo ki omuliro. So eyo yembeera gye baali bazimba. Nze gye nali newankubadde nali victim waayo naye nze nali nkola kyonna ekisoboka okulaba nti amaanyi gano tugagatta ne tulumba we tulina okulumba abawambye eggwanga. So ekyo bannange mu kibiina tebakitegeera era nakati ye campaign emu egamba
nti nali wabulabe mu kibiina kubanga nali njagala kubatunda mu Nuupu, nali njagaliza Nuupu nga saagaliza FDC. So naye mu mbeera eyo esente ezitambuza emirimu ne zibula mu kibiina era bye najja okutegeera oluvannyuma nti baatuula ne basalawo nti ekibiina kyewole sente mu bank wonna tebategeeza tebategeeza wajja ekyewola, bagamba nti ekibiina kyewole, bayisa mbu bayisa resolution ekibiina kyewole sente. So ebyo mba kubanga nze ndi out mba sibimanyi sibitegeera. Naye oluvannyuma lw'ekyo sente zino ezoogerwako kati ezituumiddwa data money wezisembera mu kibiina. So oludda olumu ndaba oba oliawo ekyabasikiriza okukwata ekkubo eryo kubanga nga bwe nkutegeezezza baali balina okugenda mu kalulu, baali tebalina ki sente nannyini sente yaani yo gwe twogeddeko. In fact ne bwogenda mu banka era banka ogenda mu ye, banka nazo zize. Kati pate bwe yali yeewola yawaayo musingo ki? Ate ebyo kati ebyo byebikyali mu kunoonyereza. Teri n'okutuusa olwaleero mu kibiina kyonna amanyi sente ezeewolebwa oba ezaagabibwa zikuyamba ekibiina ziri mmeka era wajje zaava zo zaavaawa. Ennaku zino Honorable Nandala Mafaabi yavuddeyo n'agamba nti zaali zize ye ng'omuntu, nti ezimu yaziwola kibiina endala yazigabira ekibiina naye zaali zize. Ebyo bye bikyali ku mmeeza, naye embiranye eno yonna gye yava mu sente ezo kubanga nga bwe nkugambye, you see mu bibiina bya bufuzi era nakyo mpulidde nga banaffe abamu babyogerako nti osobola okufuna abantu abakola ne Museveni naye nga bawagira opposition. Ekyo kyo kisoboka. In fact bangi waliwo n'abali mu cabinet naye nga nabo bandyagadde embeera eno ekyuke nga bali ba minisita mwebali nga abaffe bwe bagende wa Museveni ekiro. Abaffe nga bwe bagende wa Museveni ekiro nga beekwese bagendayo ennyo. Dokita oyinabyo ino tugamba no n'ababe nabo bajja ewaffe oluusi ekiro muba receiving bajja bagamba kyabo ababe abo nga bagamba boosi batubuulira ebibasobedde eri naye ng'ekikulu bagamba mugende mu maaso, tebaleetayo kufuluusi ku bikuta ebya sente. Anti nabo so nabo basobola okukola ki okusapootinga. Bagamba ebintu mulwane kikino ekikumi mulwane, ekyo kyo kisoboka. Naye sente bwe ziva butereevu kwoyo fenna n'abakola nabo n'abatakola nabo fenna gwe twandyagadde ate obuyinza bw'ensi teziba za mirembe. So businessman bonna teri businessman ow'amaanyi wano atakolagana ne Museveni taliiwo nga bwe nakugambye. Bonna ate nannyo abangi kati aba Uganda bo batono nnyo abakyaliwo nti ba businessman abagundivu tewali ekumpi tewali n'abano waliwo ka group ako akaezi. Dokita tulina abasajja mu kibuga bana balina ku sente bakoze bano bakwagalana simanyi ki abangi ba broker nabo
abagirawo ba buloka beeri so n'abava ebweru balina sente naye nga bonna you see bawangalira mu ggwanga lye balaba ebigenda mu maaso nga batya balina okutya ebintu bino bwe birikyuka naffe tebitutwaliremu so abamu nabo mu mbeera eziba zitambula eri asobola okutwalayo obuwumbi 10 gwe nakuwaako obukadde 100 naawe singa ebintu bitabuka manya nti naye yaliyo naye yalina kyeyakola so ba businessmen bakola bwe batyo kye bayita hedging bakendeeza ebizibu ebisobola okubatuukako nga wabaddewo enkyukakyuka naye kujja ssente kwoyo awo wewali ekizibu kubanga nga bwe nkugambye ssente ze aziwaayo kulaba nti talumbibwa kulaba nti tanafuizibwa so bwe ziyingira mu ffe yensonga lwaki ziba za bulabe bw'amaanyi era yensonga lwaki tetusobola kuzitwala ng'ekya bulijjo kubanga ekyo nkirabye ne mu banaffe abamu nga bagamba naye gwofaaki oba sente zafunika yonna gye zaava kasita zituyambyeko okukola emirimu kibiina kitambula ziri obukadde obusatu bwe nakugambye obwa nomination twanominatinga abantu twakola bino naye onominatinga abaani babo oba babalala you see so nakugambye nti ekibiina ne bwe kitazitwala sente ajja kuziteeka mu bakandidate butereevu kubanga nabo bazeetaaga so ojja kusanga mu palamenti nti olinayo abantu 3 4 naye nga babe babalira kugwe naye nga babe era kyekiriwo kati owulira nti palamenti simanyi oludda oluvuganya simanyi oludda tewali ludda possibly 70 Dr. Kino oli mukikonfirming nti tewali opposition era naye yabagamba nti by this time tewajja kuba opposition nga ababala amanyi ani asigaddeyo oyo gwalina okuteekako akazito ani akyaya so ekibiina ne bwe kitanzi kino kyenjagala abantu bategeere obulabe bwe twolekedde mu byabufuzi. Okay. Dr. Munnayuganda olw'ekimutambula mu bwongo bwe ngaga nti mu mbeera ng'ekibiina bwe kiyimiridde wandibadde ggwe nga musajja mukulu gw'oyimiridde mu nsonga eno nalaba juzi elders committee Dr. Frank Nabwiso juzi nabadde ndaba ambasada Waswabirigwa baga tutuule tuwumbe ekibiina nga tekinnaba kuyulika nnyo na kufuna kifaananyi kirala. Dr. ebintu bino byategereka 2 olwaleero lwebivuddeyo nekino ky'Omunnayuganda akyebuuza why now mukuzimba n'okunyweza ekibiina n'obutayuza bisigadde why don't you abantu lwaki tobayita dokita ng'omusajja mukulu n'ogati kakati tudde engulu Munnayuganda akyebuuza ekyo. Okusooka mpozi tewankutte bulungi kyenakugambye twafuna obutakkaanya ku ngeri ki gye tutambulamu 2011 akuna kategedde so obutakyusa mu nkola etambuza ekibiina okukitangira okufuna ebizibu nga bye kirimu olwaleero kyandibadde kyakolebwa tekyakolebwa so olwaleero siina in fact nekinvunaanibwa bwe kennyini wakyogeddeko wano nti nkyayina oba invisible hand omukono mu bigenda mu maaso era bwe gubanga bwe guli
ekkubo lyagwo lyokka lyeri ly'okuba invisible kubanga tewali kuwa eddambulukufu ery'okukolagana n'ekibiina siri mu kakiiko konna akatambuza ekibiina sirina rooli yonna mu ntambuza yaki y'ekibiina so ekibiina batuula bwe baagala okuneebuuzaako basobola in fact mu obadde obuuza nti kuva 2 kutuuka kati kiki ekibaddewo tetubadde basirifu era tubadde twogera ku nsonga zino kuviira ddala 2 ne tugezaako nasooka kuyingiza mu balala banaffe ne tusaba tufune information ena kati gye nkugambye nakati terabikanga sente ezakola mu kibiina mu kalulu zaali mmeka zavaawa zeewolebwa ku taamu ziki zagabibwa nani zakola zitya Dr. bino bitegeeza ani by then abakulembeze b'ekibiina party president secretary general ne treasurer tusobola okufuna bino bituyambe fe abalina ensonga zetubategeezezza oba oliawo okufuna comfort nti byetulowooza nti byatuuka ku kibiina kyaffe si byebyo mutuwe information tutebenkere emitima ne basooka kugamba nti tujja kugibawa katugende tugitegeke tujja kugireeta kiiko ne zitegekebwa nga tebajja mwajja balala tebajja naye ku nkomerero ne babuuza twebuuziza twerowoozezza ne tulaba nti si kituufu okubawa information y'ekibiina mmwe kubanga temuli kitebe kya kibiina bwe tubanga bakufulumya information eno erina okusooka eyitire mu mitendera egiri mu kibiina mwabeebweru mulyoke baani abebweru bebogerako temuli ogani ya kibiina mubuuza as concerned people n'olwekyo katusooke ffe twetereeze bwe tunaamala processes zaffe mu kibiina tujja kubategeeza era bwe twayongera okuteekamu amaanyi ne wabaawo n'embeera yagala okuva ku mbeera eya bulijjo so si kuba nti kuva 2 nti musirise twali tusirise era 2 nze bwe nafuna omukisa kwogerako n'abakulembeze ab'ekibiina ba National Council bampita okubawa speech keynote address nga batandika olukiiko lwabwe olwa National Council nange kwe kukozesa omukisa ogwo okubagamba nti munzikirize mbategeeze kubanga waliwo n'okunnenya nti seetaba mu kalulu kunoonyeza akalulu candidate gwe twateekawo Amuriat saatambula naye kumunoonyeza akalulu nakyo kyali kifuuse ensonga bakitambuza kirabika nalina ekigendererwa ky'okumunafuya ndage nti obukulembeze obuva mu buvanjuba tebulina nkizo tebusobola kibiina nali ndinga amunafuya so bwe nfuna omukisa gwa National Council yetuulwamu abanneeke ne abakulira districts zonna ba chairman ba districts ne ba member ba NEC be bakola National Council so lwe lukiiko olw'amaanyi olufuzi olw'ekibiina bwe nafuna omukisa ogwo kwe kubategeeza nti mpulidde bino ebiyitingana oyagala oyabye ekizimba ndowooza munzikirize mbategeeze
lwaki seetaba mu kalulu era kwe kubawa ensonga omwali ne kya ssente so awo bwe nabireeta bali abaali bakwatibwako nabo kwe kwogera ebyabwe kati ne wabaawo ngeri ya kuba n'enjuyi bbiri ezitasobola kukaanya kiki ekyaliwo National Council kwe kulagira nti wabeewo akakiiko akaba Eruda katunule mu nsonga zino so eyo gye kiva Dr. Frank Nabwiso akaana bwiso so ako nako ebyako era bikyagenda mu maaso kawa lipooti wakati mu lutalo olwewalaba wali ku kibiina ensonga zino n'ekirala ekizongeddemu amaanyi n'omuliro lwakuba era mukadde kano ekiseera ky'okunoonya abakulembeze abapya kituuse bandibadde balondebwa 2-2 naye ne basalawo nti lw'embeera ya covid babongere ekiseera kya myaka 3 so kati abaali mu office in fact bamazeemu emyaka 8 kubanga bamala 5 giri ongeza 3 kati 3 giggwako omwaka guno so kati waliwo n'ekyokutegeka okulonda kuviira ddala eri wansi mu byalo kati mu mbeera eyo abakulembeze abaliwo era ne batandika okutegeka ngeri ki gye bafunamu obukulembeze obupya awo nawo waliwo okusika omuguwa kw'amaanyi so ebintu biri bibiri ebitambula era abaneeke abatudde ku simanyi lwali lwakuna kye baali bategeeza kubanga batuula mu neeke y'ekibiina ne basalawo ku byokulonda naye abakulembeze ate party president ne secretary general bo ne balagira n'aba electoral commission nti bo bagenda mu maaso n'okulonda so era wawulira chairman naye ng'avaayo agamba tewajja kuba kulonda n'okumusibira ku headquarter ebyo gye byava kubanga yali ayina eddoboozi erigamba nti tewaba kulonda nga National Council bwe yasalawo ate bano nga balagidde okulonda kw'okutambule agenda ku headquarter simanyi kye yali agenda okulangirira kwe kumusibirayo so naye bino ebintu weewaawo nsobola okubyogera oluusi nga nseka naye byakwenyamiza ennyo kubanga ekibiina ekyo kyazimbibwawo wakati mu mbeera buli omu gy'alaba etali ya bwenkanya mu ggwanga embeera ey'okutiisatiisibwa abantu mu ggwanga nga bufuzi butambulira kukozesa abasirikale naki era y'ensonga lwaki n'erinnya democratic change lyatuumibwa ekibiina ekyo era nga tulina n'engombo egamba nti tuli one Uganda one people naye kati ebiri mu kibiina bw'osanga nga obweraliikirivu obuliwo nti tewali kalulu mu kibiina ekirwana okuleetawo demokrasiya olaba nti tewali kubuusabuusa abakikulembera bakitutte mu direction etali ku mulamwa gwa kibiina kubanga akalulu k'omunda mu kibiina tekandibadde kazibu anti bambaga tewali nkalala zijja kulonda anti kukanya baline baga nti atulonde enkala zijja tusanga kukanya kw'ebyo ebintu ebitono
kukanya nkalala zinakolebwa zitya abana supervising abani binakozesebwa biriwa okukanya okwo kintu kitono nnyo era kye kibadde kibeerawo era ne bwe kibeerawo nabali nga bagezaako aba gavumenti okubiyingiramu naye ng'abantu babalwanyisa ne babalemesa. So kati eyo ssuula mpya eyingidde mu kibiina, essuula endala eyingidde mu kibiina era eyennyamiza ennyo yeyo ey'okutandika okuwulira amawanga fe abeeno fe abeeri kati One Uganda nebanga tekyakola si yeyogera abantu bali fe ab'omu east fe abaawa ebintu ebyo simanyi bwe tunaabikola naye nga yensonga emwe eraga nti ekibiina kyandibanga kivudde mu mikono gyenzikiriza eyakitondawo. So ekibiina nakyo kiwambibwa, kisobola okuwambibwa nga NRM bwe yawambibwa neva ku nzikiriza eyakitondawo nekiwambibwa amaka ga mwami Museveni. Dr. kati kino mugenda kikkiriza ekibiina kigende? So bannakibiina kibakakatako okusooka okulaba nti enzikiriza yaabwe yekitambuza, kibakakatako butereevu era mbasuubidde okukola kyonna ekisoboka okulwana kuzza ekibiina ku ndowooza yaabwe ey'okukitambuliza mu bwenkanya mu butangaavu, okuba n'okukkaanya nti akalulu akategekebwa kaffe ffenna si kakuba nti kaabali ffe tetuliimu. Yensonga lwaki nkoowoola abo kati abali mu bukulembeze bwakyo okwerowooza ennyo, kubanga bino osobola okubikola kaseera katono ng'olowooza kinyamba mu kuyita ku kyendiko kati, naye ebbala eryo ne ebizibu ebinaabivaamu ojja kutambula nabyo obulamu bwo bwonna. So bandibadde bazza ebigere emabega n'okwerowooza n'okukkiriza nti ekibiina kidde ku nkola esobozesa bonna okukaanya ngeri ki gye kitambula. Bwe banaasigala nga batambulira mu kkubo ly'embalabamu, of course kati eriyambibwako ne state kubanga ebyo byeyagala. Bwe baali ku headquarter mu National Council abamu baagobebwa tebayingira, abagezaako okuteekawo embeera bakwatibwa babadde luzira, babatadde jjo 12 ku kakalu ka kooti basasudde obukadde 2.40 okweyimirirwa kuva mu kkomera, naye abalala abakwatibwa nabo bo tebateekebwako emisango, poliisi boya jereza. Ampuliza katuka waliwo tubadde tuwumulira muko wadde wangambyeko wali nti abantu tebalina buyinza, they do not have buyinza, negamba nti semateekebwa wanoga nti from 2011 wagenda mu kalulu noga nti kino nkirabye tekisobokera ddala, naye mu message yo dokita ogenda ogamba abantu mulwane obuyinza mukole ki mubufune, babuuza batya how? So kulwana kwa mirundi ebiri
nze kwemmanyi oba oliawo ko waliwo n'emirundi emirala naye okulwana osobola okulwana n'ebyokulwanyisa osobola okulwana n'ebyokulwanyisa ebisi in other words armed struggle kulwana kwa ngeri emu kukwata emmundu n'olwana ng'ezaleeta mwami Museveni era nange nga nali nzeegaseeko okwe kuba kulwana kwa ngeri emu yes ne mulumba na mundu n'olumba balina emundu ne mubajjako ezaabwe ne mufuna obuyinza tuusa lwe mufuna obuyinza naye waliwo n'okulwana nga tukozesezza mundu era okulwana okw'emmundu lwakuba nakuyita munze nakwo nakakasa nti bw'olwana ng'okozesa mundu kizibu nnyo obuyinza obwo okuddayo eri abantu nti gwo obuwambye n'emmundu zo n'obuwaayo ate bo bayite mu kalulu n'obubawa babukozese nga bwe baagala kizibu lwaki kubanga mu butonde bwaffe tweyagaliza bwe butonde bw'omuntu bwa binadamu yeyagaliza so mu kulwana abantu abalwana alwana ajjewo kiri naye bw'amala okukijjawo naye afuna ebyakirimu olaba nakati mu ntalo zetuze tulwana ezengenda okunyonyolako mulimu abantu era bajja ne bangamba omanyi tubonaabona tubonyaabonye naye nsaba bwe tuba tutuuse nange muzima olwezo mundabiremu ovunayo akafu waliwo munnaffe eyangamba nti ye olutalo bwe tulumaliriza ayagala ekintu kimu kyokka bw'asentala bw'owino ali mu struggle naye ayina gyakola ki yaggukira ayina gyalaga ayina kyayagala asolooza owino afune mu struggle era mu struggle mubaamu okubonaabona kwennyini n'okufa so oli bw'atuuka kumugamba nti kati weebale nnyo mulimu ogukoze kati obuyinza tubuwadde bannannyini bwo eggwanga litambule nga bwe lyandibadde akutta oyo yennyini yazze nga so ne bwabanga gw'omukulembeze oba oliawo wandyagadde obuyinza obute bano abalwanyi bo bennyini basobola okugaana okukola ki kubutta kubanga tebanafuna nabo bye baagala so yensonga lwaki kulwana na mmundu kiba kizibu emmundu ezo bwe zimala okuwamba okugamba nti obuyinza babute kubanga bwe ziwamba abantu aba bulijjo era tebaba na busobozi obuziwaliriza kukola kye baagala tebalina busobozi kuwaliriza ez'Obote tebalina busobozi kuwaliriza eza Museveni ne bwe wajja eza Besigye tebajja kuba na busobozi obukola ki obuziwaliriza oba eza Nnyombi tewajja kuba busobozi obuziwaliriza so yensonga lwaki bw'oba wakubuta obutta ku lulwo naye si kubanga waliwo ekikuwaliriza kubuta kati okulwana yensonga lwaki kwe twagala kw'abantu bonna kubanga buli omu aba mulwanyi era obuyinza bwe tubufuna buli omu aba buyinako ki aba buyinako omukono so bubeera ddala bwabwe kubanga babulwaniridde so ekyo yensonga lwaki tetwagala tukozese emmundu naye tulwana tutya bwe tubanga tetulwanye tetukozeseza
byakulwanyisa ebisi. Bintu biri bisatu bye tuyitamu okufuna obuyinza obwo. Ekisooka ky'ekyokukyusa endowooza z'abantu. Mindset change. Yes. Bamanye nti lino eggwanga lyabwe era be balina kulivunaanibwako, era okulivunaanibwako okwo balina okusooka balirwanirire balibeemu n'obuyinza. So okusooka bamanye nti obwavu obuli wano lwakuba tetulina buyinza ku bugagga. Bwe tubanga tetufunye buyinza ku bugagga tetujja kuva mu bwavu buno, kubanga nezookola alina obuyinza azitwala, yasalawo zatwalako. So abantu balina okusooka bakkirize nti bo be balina okukyusa ensi eno. N'olwaleero wakyaliwo endowooza egamba mutulwanirire, tubasabira mugende mu maaso, bo tebaliimu. Bangambe wano message doctor. Bangambe wano nti Dr. Besigye atugamba nti tugugube tulwane. Naye akozeewo ki kibali mukumbuzi? Nze waliwo abuuza kyenkoze wano juzi, kankuwa ekyokulabirako ekya juzi, nakati nkyali mu kooti n'emmotoka yange ekyali ku poliisi wali bagiwamba 221. Bagiwamba lwakuba nagirimu nga nkunga abantu bajje twerwaneko ku bbeeyi z'ebintu ezaali zeekanamye. Ne bankwata, nakati wentudde wano waliwo arrest warrant bakunoonya eyayisibwa kubanga saagenda mu kooti bwe baali baneetaagirayo ku misango egyo egy'okukunga abantu era musango gwa kukuma mu bantu omuliro. Si gumu, misango era gyanjawulo. So agamba nti yakozeeko ki abanga yakatonya mu Uganda nga tamanyi bigira maaso, oba avudde ku mwezi oba avuddewa nga tamanyi bigenda mu maaso wano. Naye ne bwe mbanga siina nze kyenkoze n'ekimu, lwaki okinsuubiramu nti nze mba alina okukikola? Dokita kadde mwako ogambye lwaki gw'olina okunsuubiramu nti nze nina okubaako kyenkola? Kubanga nazaalibwa nga bwazaalibwa, mpita mu mbeera gy'oyitamu. So lwaki nze why you ye onsasula ki ndyoke ombuuze? Negyo emisango gye nkubuulira gye ntambula ndwana nayo teri amanyi ndituuka ntya ku kooti ne bwe banteeka ku arrest warrant amafuta ngajjawa okutambula okuva e Kasangati okujja mu kooti okugenda mu kooti endala. Tewali kooti mu Uganda muno gyezinda misango Embalala, Kabaale wa yonna oli mutuuze yonna n'emisango Nalufenya gye bansibidde Jinja nawa. Naye ekikulu era kyengezaako okutegeeza banaffe mwenna abatuuliriza nti eggwanga lino terijja kununulibwa muntu nti gundi yatununudde. Ffenna tulina okusitukiramu. Weewaawo wasobola okubaayo abatono abakunga, abategeeza, abategedde ne bategeeza ekigenda mu maaso, kubanga ebimu musobola obutabimanya. Ffe ku lw'embeera za njawulo tusobola okufuna ebigenda mu maaso nga temunabifuna. Mulimu gwaffe kubategeeza, mulimu gwaffe kubakunga mubeeko enneetegeka gye mwetegekamu, nga kye nkutegeezezza nti 2016 twatambula Uganda yonna nga tutegeeza abantu bakole obubinja, kubanga mu kulwana nakugambye. So ekisooka kutegeera kwe tulina okuzimba mu bantu mu kukyusa mu lutalo luno. N'olw'emundu kyekimu, ne bw'obanga n'olwana na mundu osooka n'otegeeza abantu ne basalawo balwane.
okusalawo okulwana kya mu mutwe kati bw'omala okusalawo nti eno embeera tulina okugirwanyisa kati abalwanyi balina okwekuŋŋaanya we banaalwanira tosobola kulwana omuntu sekinnoomu mwekolamu ebibinja ebinaalwana ne mu kulwanyisa nga tolina mundu namwo weetaagamu ebibinja n'obukulembeze n'abaduumira so namwo twetaaga enneetegeka eyo gye tulwaniramu walaba wano abantu bawamba gavumenti ku kwekalakaasa kwekayunga bwe bagaana Ssaabasajja okugenda mu ssaza ery'Ebugerere abantu beekolamu omulimu ku lwabwe ne bawamba gavumenti ne bawamba zipoliisi ne bawamba ki ne bawamba buli kimu. Mwami Museveni yali talina na busobozi kubazzaayo. Amagye yasooka gayita kuva Rwenzori kuva Karamoja kuvawa yali talina wanaagamala naye abantu baali tebeetegese singa balinamu enneetegeka tebandibadde tebakyaddayo bandibadde gavumenti bagimaze. Kino kyeyagala bakole butereevu kwerwanako. You see, era kyensonga abagamba nti okuma mu bantu omuliro kati njagala mukitegeere era gwe mulimu gwa Katonga gwokka kyemulira Katonga road gwe mulimu gwa Katonga. Dr. Besigye gwakuma mu muliro bantu gwakutegeka bwoguyita muliro guba omuliro zebyo zebintiisa byagamba okuba mu bantu omuliro. Mwami Museveni yajja atya bwe yali alwana mu Luweero yali amenya mateeka yali tamenya mateeka. So amateeka okukozesebwa okuwamba eggwanga bwe gaba gakumenyebwa gamenyebwe abantu beenunule bateekewo amateeka gabakolera. Mateeka gasobola okubanga mateeka gaku naye nga kino tewalina kumenya mateeka era lyessanyu lyennina nti waakiri mu kiseera kyonna kye twamala nga tukola ssemateeka twamala kumpi mwaka n'ekitundu nga tukola ssemateeka. Ensonga emu ekyasinze kuba ey'omugaso ennyo mu ssemateeka eyo yeeyo eri mu kawaayiro namba 3 aka ssemateeka article 3. Article 3 egamba nti abakulembeze bwe bawamba ssemateeka bwe bakola ebimenya ssemateeka abantu kibakakatako balina obuvunaanyizibwa n'omulimu bawalirizibwa buli omu it's a duty okukola kyonna kyonna kyasobola okulaba nti embeera eyo egibwawo okola nga nnula ssemateeka. Yes. So article 3 gye tutambuza ku Katonga kununula ensi yaffe kununula eggwanga era buli munnayuganda wa ddembe n'obuyinza obumuweebwa article 3 okukola ekyo. Bino byonna bye bakola ebirinnyirira ssemateeka ebirinnyirira eddembe ly'abantu ly'obuntu n'otulugunya abantu n'okwata abantu zidroni zijjudde mu byalo zikwata abantu mu bumenyi bw'amateeka n'otulugunya abantu ne bava mu makomera nga bonna tokye tebakyategerekeka. Ebyo tebikkirizibwa amateeka bimenya ssemateeka butereevu. So kitukakatako okwerwanako mulimu ogwange gwenina gwa kutegeeza abantu bino n'okubabuulira ngeri ki gye basobola okwetegekamu basobole okuzza eddoboozi lyabwe. So nze y'ensonga lwaki n'ebigenda mu maaso byonna na bino byowulira ono byabakama yamaze dde okulangirira roadmap 26 n'olunaku akalulu ekanaakubirwa yabategeezezza dde tuli mu 23 amaaso ayagala buli omu agateeke ku 26 asibe endowooza z'abantu mu kattiro ka Mwami Museveni. Abantu kyebamanyi nti akalulu tekayina kye kagenda kukola abiri. Dokita kyonga nti omusajja mwagala kamulekera 221
bila bimukaga tetwagala kamulekera kukamusuuza ate aba akyali wananga akolaki yes doctor twagala aveewo n'abirimu omukaaga nga terakolaki article 3 kyenkutegeezeza obuyinza obwebutuwa so yensonga lwaki nze byendaba ng'ebikulu kati olwaleero ekyokweteeka kino doctor kyogeddeko nga kirabikanga abantu tebannakigula kyogamba kino ekyokulumba so omusajja mu musuuze gavumenti before 2026 nga baleka tebannakigula bwe babanga tebannakigula si mutawaana nze nsigala nkibategeeza bwe bali kitegeera oba ndi mulwokufa nga nfudde baligamba nti omusajja yatubuulira nze mulimu gwange nkugambye kutegeeza n'abategedde n'abategedde oba oli awo kubayambako munneetegeka n'oba oli awo ne mukulumba nga nkyaliwo nja kubaamu siogerera mabega mbeerawo so kati abantu babanga tebategedde nakugambye juzi wano twabayita twerwaneko ebintu bitabuse bwanga tebazze nze ngenda nenkolako kyenkolaki kyensobodde so senenya setuulira nti nandikoze kino naye sikikoze kyensobola nze nkikola kyenandirabye nti mwandikoze nkibabuulira bwe mutakikole kiri gye muli nakugambye kati zino radio bwe zitaafuna business nazo zigenda kuggalawo zijja kuggala kati gwe atudde ku radio bw'otoogikozese mu ngeri yonna n'ebirala n'ebweru n'okola ebisaanidde okwongera amaanyi mu kununula kujjawo embeera eno eremesa empuliziganya eremesa ebyenfuna eremesa ebyaki buli omu kijja kumukosa amen ampuliza kadde kagenze twagala kuwumbawumba program doctor eri bannayuganda nga tusiibula eggwanga ensonga zoogeddwa kimmanyi tujja kufunayoko omukisa oguddako ate tujje twongere okugaziya munnayuganda omugambye okweteekateeka buli kimu kiwuliddwa naye akalulu kano ko so long as Museveni legacy still reigns nga bwetunyonyodde nti gavumenti yagiteekamu buli kimu emirandira weegiri obeerawo n'oga nti time egenda kutuuka obukulembeze buve mu mikono gya Mwami Museveni bukwatibwe abali ku opposition okusinziira ku byobufuzi sibali ku opposition budde mu bannayuganda budde mu bantu olwo lwe lutalo olusooka kubanga obuyinza obuwambiddwa famire buveeyo busaasaanire mu bantu bonna kati abantu babukozese kuzimbawo entegeka empya ey'eggwanga eneetambuza eggwanga nga bwe baagala bino bizze bibaawo mu mawanga amalala tetuvumbula buvumbuzi olaba nawano okumuliraano e Kenya bayitako mu mbeera eyeefaanaanyiriza eyaffe okuggyako nti bo amagye tegaali butereevu mu buyinza nga wano naye nawe enkola eyewamba obuyinza yaliyo ne bagirwanyisa mu ngeri gye njogeddeko ne balwana emyaka mingi kutuusa bwana Moi eyali awambye bwe yalaba nti ebintu takyasobola kubitwala mu maaso n'asaba enteesaganya n'atta obuyinza si lwakwagala naye nga takyalina kyakukola ki kyakukola na wano waliwo abagamba nti wabeewo enteesaganya ne gavumenti enteesaganya ne gavumenti tejja kuyamba kintu kyonna okutuusa nga abawambye obuyinza bwaffe batuuse ku kisenge nga tebakyalina we beekyusizza nga bamanyi nti game is up
awo osobola okuteeseza nabo mu kiseera kino tuwali obusobozi butuula na gavumenti ya Museveni kwogera naye kati nga kikyoleeta ku mmeeza power sharing power ngo akuwe yaki onokola ki bw'aba tagikuwadde onokola anti kyenkubulidde bali basooka ne balwana ne basindika ono n'atuuka ku kisenge singa teyatta yandibadde era agenda so n'alaba nga takyayina we yeekyusiza n'agamba ti kati katuteese engeri ki gyengenda n'ateesa mu kanyigo mu ngeri yakufuluma kyekyokka ekirina okuteesebwawo enteeseganya ku ndowoozayo zijje nga kuteesa exit yes ofulumya otya kubanga ekyo kisobola okukendeeza obulumi eggwanga libuyitamu okay so tusobola okuteesa tojja kuteekebwako emisango ojja kutuula wali ojja kuyisibwa bwoti kale genda ebyo bisobola okuteesebwako naye nga si byakuba obuyinza butambudde butya tugabane ebyo tebiriyo so kati abantu bamala okufuna obuyinza kyengambye nti bateesa ne tuyita mu kye tuyita transition kuzimba ssemateeka bupya erina okubaawo ng'obuyinza bumaze kukomawo mu bantu abantu abalina obuyinza be bakola amateeka atalina buyinza takola mateeka ne bwagakola tegamukolera okay. So tulina okukola ssemateeka azimbe ebitongole ebipya ebinaatambuza eggwanga kubanga ebiriwo ebitongole nakugambye nti bye byawambibwa kati ebitongole binunulibwe bitegekebwe nga ssemateeka omupya bw'alagira walyoke wabeewo okulonda okw'amazima n'obwenkanya. Tweyanzege Dokita olunaku lwalwo okutukyalira ku nsaba tusobola batuuliza mu bigambo bitonotono. Okusooka nkwebaza Mahmoud okunkyaza ne ekkula ly'omuntu owa bulijjo okutwalira awamu olw'omulimu gw'ettendo gwe mukola n'okunkyaza olwaleero okusobola okuyisa ebirowoozo byange ku mpewo zammwe kubituusa eri bannayuganda mwenna bannaffe abatuwuliriza ababadde ku mukutu gwa leero mwebale nnyo okubeera naffe era nga bwe ngambye bw'oba otegedde tegeezaako omulala mbaagaliza emirembe omukama yongere okubakuuma akuume atakuumira mpeera si buli omu alina ebiseera byafuna ng'ali waka nakola ebibye ndi mulunzi ndi mulimi nakati nga sinajja wano nasoose mu nnimiro eso mbaako n'ebirala byenkola mu biseera by'eddembe Dokita oba mu nnimiro mbadde mmanyi nti okuteeka n'okubamu ekinwawo n'ogendako ku biiki n'akapewo ne kakufuuwako n'okuba ku mazzi mu mbeera bwetunulira ku kyennyanja ebyo ebiseera bwe bityo si byangu wakati mu lutalo naye bwe kiba kirabise nakyo si kibi naye kulwana ne nakyemalira full time job yes. Teri kuba kinu si byangu naye nga bwe ngambye ffe tujjeewo emirimu teri akuwaliriza naye olaba nti obwetaavu weebuli okubanga otwala embeera gy'otandise nze obulamu bwange kumpi bwonna obw'obukulu bwange kufa lwe nava mu buto gyonna emyaka gyonna gimalidde mu struggles zino n'olwekyo naye sejjusa kubanga lyeggwanga lyokka lye tulina era nja kusanyuka nnyo singa maliriza obulamu bwange nga Uganda enunuddwa eri mu mikono gya buli omu yeyajeyagaliramu nange nandigenze nga neeyagala singa okirabyeko ddala Dokita message eyo gyowadde ogiwadde ngeri emotional nnyo nti wandyagadde era kyendwanirira olabanga ekyewala si kwagala kibwagazi naye kirwanirira kibeewo era nga bw'ogamba insha Allah kijja kubaawo oba oliawo nga nkyaliwo kale batolere kusalamu tugende
banaffe mwenna weekend ennungi ne wiiki ejja ebabeerere ya mirembe era ey'obuwanguzi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi